Bwe tusookera mu ssaza Buddu abatuuse ku kyalo Muzindaalo mu ggombolola y'Ekitanda e Bukomansimbi baziise mutuuze bunnaabwe ku mataala ekiro ekikeesezza leero oluvannyuma lwa poliisi okubaggyako omulambo gukebere era yebba w'omugenzi akwatiddwa n'aggalirwa. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior katuwa ebisingawo. Mu maka ga Nakabugo gayita ku kyalo ekyo Mizindaalo akawungeezi k'eggulo we wabadde okuziika muwala we Nakawesi Silivia wabula abakungubazi ku ssaawa y'omunaana nga batandise ennyimba eziwerekera omugenzi ate poliisi yabasaliddeko mu kkubo erigenda e Magombe. Olwo ne basuulawo omulambo ne babuna emiwabo. Poliisi yo n'eteeka mulambo ku kabangali ne yejjawo. Okusinziira ku kansala Balwolera Franka kigambibwa nti omugenzi abadde yattiddwa bba ku kyalo Kitemi mu ggombolola Bukango era e Bukomansimbi nga wabaddewo okupapiriza okusobola okuziika mu kimpukumpuku. Omusawo n'abagamba nti kisa omuntu abadde alina puleesha, abadde alina sukaali, kyokka bagenda okulaba omulwadde okumulaba nga alina omusayi ku ngoye ne batamatira nga bamaze okwita omulambo. Okutegeeza poliisi nejja netwala omulambo mu ddwaliro. Poliisi bwe yatutte omulambo yagukwasizza omusawo waayo era abakungubazi egubaddiza ng'obudde buzibye olw'ebisago n'embeera ng'ate n'entaana ebadde yasimiddwa dda kwe kusalawo nti baziike ku mataala. Tulekedde okuziika ekiro lekati omuntu eyasuzeewo ate nga bamaze omulongoosa netugamba kizibu nnyo okumusooka okusulawo ketumuziika. Era okusinziira ku kansala oyo nti alipoota y'omusawo eraze nti omugenzi yakubiddwa mbuukuuli ya muggo ku mutwe olwo omusaayi ne gumugenda mu bwongo nti era byonna bigenze okusomebwa nga bba yakwatiddwa dda atemeza amabega wa mitayimbwa nga poliisi bw'enoonya n'omusawo eyasoose okukola alipoota ng'eraga nti omugenzi yafudde endwadde za bulijjo naye agiyambeko mu kunoonyereza ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Mu ssaza Ssinga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza eryo batandise ku nteekateeka ez'okwaniriza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga agenda okukyala mu ssaza eryo omwezi guno okutongoza enteekateeka ya Mwanyi Terimba. Katikkiro Charles Peter Mayiga wa kukyala essingo mu ggombolola 2 eya Musaale Bulera ne Mutuba Musanvu Myanzi gy'asuubirwa okulambula abalimi ab'enjawulo. Omwami wa Kabaka ow'essaza Ssingo mu kwenda Kagimuddeeyo bw'abadde atongoza olukiiko olugenda okuteekateeka okukyala kwa Katikkiro alusabye okuteekateeka obulungi. Tusuubira bannassingo mwenna okuba nti mweteeseteese bulungi okulaba nga twaniriza mu kitiibwa Kamalabyonna wa Buganda ng'azze okulaba nga atuzzaamu amaanyi okulaba ng'emmwanyi tugyongeramu amaanyi ate tugirimise kajanja. Ku luno tweteeseteese bulungi bannassingo ffe tulina essuubi nti mwenna buli muntu bw'anaakola ky'ateekeddwa okukola omukolo guno gujja kuvaayo bulungi. Olukiiko lulondeddwa lukulemberwa omuwanika w'essaza Ssingo Richard Kyambadde, abalala kuliko Frank Muyimbwa, Namutebi Emily, Nelson Male ne Jimira Kizito. Richard Kyambadde agambye nti bakola ekisoboka kyonna okuteekateeka omukolo omulungi. Mubeere mu bungi mu bifeeyo byennyini bye twabagamba bituzze tubasomesa Katikkiro gy'agenda okuyita muwulire obubaka bwe kubanga ajja kuba ayogerako gye muli mu bitundu ebyo byennyini gy'agenda okukyala kubanga ye muntu omutuufu okutubuulira ebifo embuga ye Kamalabyonna. Mu ssaza Kyaddondo abatuuze mu miruka egy'enjawulo mu Nansana Municipal ne Nabweru Division batabukidde Meya Regina Nakazi Bakitte olw'enteekateeka y'okukola enguudo z'omu kitundu nga bwe yabasuubiza ezitatandika ng'ate babawoozaako ettaka lyabwe ku bibanja nga n'enfuufu ebatta. Abamu ku bano nga bakulembeze bamulumbye mu ofiisi ne bamulumiriza nti bazze babakaka okuwaayo ettaka ku bibanja byabwe naye kaakano emyaka gyekulungudde nga tebalabawo nteekateeka za kukola nguudo ezo. Kyokka Meya Bakitte obuzibu abutadde ku Paalamenti okulwaba okulondoola ssente ezaweebwayo Banka y'Ensi yonna okukola enguudo ezo. Kyokka waliwo ebiwulirwa nti ezimu ku zo zaateekebwa mu bintu ebirala.
tutandika kuba kati abantu beekyaye, abantu b'ekazo beekyaye, abantu b'ewamala beekyaye, abantu baggazi beekyaye kuba bawaayo ebikomera byabwe ne babimenya. Nze kyenjagala okusaba gavumenti sente sajja ne bazikola budget era sente ne tuzibalirira kati amala okufuna ebiwandiiko byaffe ate ne bagenda ne bakyusa. Ekyo sijja kikkiriza nganza alondoola. Bakite ategeeza bannamawulire nti ng'embalira y'ebyensimbi yakatandika omwaka oguwedde yabasuubiza nti mu January omwaka guno enguudo zino baali basuubira nti zinaaba zitandise okukolebwa mu nteekateeka ya Greater Kampala naye kyakabi nti omulimu tegunnatandika. Suubiza bagenda tukolera nabweru, tugende tukole gaazi tutokazo, tugende tukole Nansana, Wamala, Katooke, n'ekisinza okuneewuunyisa n'okuntiisa financial egwako mu gw'omukaaga tomanya binaabaawo naye nga ate twagenza okutuula nga baŋŋamba ze babadde bandaga ebiwandiiro nga bampa update mu executive ya World Bank baŋŋambye billion waliwo 14. Ekyo kyekyampaddde okutya okusooka nti billion ezaali 28 zaalagawa kuba balina okula amakubo gonna era nga bwengoogedde kati nze nsaba gavumenti esookerete biliyoni 14 naye ate nga njagala embulya n'okumbulya lwaki ezisala. Omulambo gw'omusajja oyo atemera mu myaka nga 50 naye nga tegusangiddwa kubimwogerako. Abavubi baguzudde mu kitundu omugga Katonga we guyira amazzi ku nnyanja Nalubaale mu ggombala y'enkozi mu disitulikiti y'Empigi naye nga kirabika baamusulamu ennaku nga 5 oba 6 eziise. Omugenzi ali mu katishaati keeru n'empale enzirugavu nga yabadde yakamala okusala ebirevu kyokka abavubi bwe bamukebedde omukono gwe ogwa ddyo gubadde mumenyefu nga n'okugulu okwa ddyo kirabika baasoose kukumenya. Omu ku bayambyeko mu kunnyulayo omulambo ogwo nga ye Kalunga Mike ow'Ekayabwa Empigi ategeeza CBS nti kyandibanga omugenzi baasooka kumutta n'oluvannyuma ne bamusuula mu mugga Katonga. Omuntu ono kigambibwa nti alabikanga yakubibwa bukubibwa lw'omukono ogwa kkono badde gwakutukira mu kiseera eky'ekibatu ky'engalo nga n'okugulu okwa ddyo ekigere kye nga tekiriiko. Ate omutuuze omulala nga ye Kiwanuka John Bosco nga basinga bamuyita Kiiwa ng'avubira ku mugga Katonga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ategeeza CBS nti ku lutindo lw'omugga Katonga bazuulawo ennyo emirambo nti nga n'olumu abantu beesuula mu mugga ogwo. Naawe ekyokulabirako eky'omusajja ow'emyaka nga 45 eyava mu disitulikiti y'e Lwengo gye buvuddeko ne yeesuula mu mugga ogwo ng'agamba nti yali akikola okulaga obutali bumativu eri baganda be abamubbako ekibanja nnyina kye yamugulira. Guno omulambo gunnyuluddwa poliisi ey'oku mugga Katonga egututte mu ggwanika ly'eddwaliro ly'Eggombe mu Butambala. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Mu nsaza Gomba omuyizi ow'essomero abadde yakayingira ekibiina eky'olubereberye atomeddwa mmotoka n'afiirawo ate abalala abantu abasukka 7 balumiziddwa nnyo oluvannyuma lwa mmotoka 2 okutomeregana mu disitulikiti y'e Gomba. Akabenje akagudde ku kyalo Koome mu tawuni kanso y'e Kanoni mu disitulikiti eyo ku luguudo lwa Kolansi oluva Empigi okudda e Sembabule. Omwana afudde ye Lubega James abadde asomera mu Kayiwa Memorial Primary School e Koome. Abazadde be nga babeera ku kyalo Kakubansiri mu ggombolola y'e Kabulasoke ku kyalo Koome nti abadde abeera ne kitaawe omuto atategerekese mannya. Omutuuze Damulira Siraji ategeeza Kyabasa nti omwana oyo abadde tannatandika kusoma nti nga abeeka babadde balina gye bamutumye kyokka bw'abadde asala oluguudo mmotoka ya buyonjo ekika kya Toyota Wish ebadde eva ku ludda lw'e Kabulasoke ng'edda e Kampala kwe kumutomera. Mmotoka olukoonye ewabye n'eyingirira takisi ekika kya drone namba UBM 920K ebadde eva e Kampala ng'edda mu disitulikiti y'e Sembabule olwo ne zitomeregana. Mu ssaza Magola kyaddaaki omukyala yazaala abaana basatu e Sembabule adduukiriddwa n'ensimbi ez'eddwaliro n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo era asiibuddwa okuva mu ddwaliro. Jimmy Sekabiito y'abirina. Mukyala Fausta Namukasa ow'Ebbulakati mu ggombolola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Sembabule yazaala abaana basatu nga yalongoosebwa bulongoosebwa ate abaana abo bonsatu ne bayiikibwa ekisujja kyokka nga bba Francis Muyanja nga tebalina buyambi bwonna.
Omuzira kisa munnamateeka Wilberforce Beegumisa bw'afunye amawulire gano okuva ewa kansala ow'ekitundu kino ku ggombola Nakasenyi Ssuuna Mbaga Tuzinde Kulabigo adduukiridde mukyala Fausta Namukasa n'ensimbi ez'eddwaliro saako ensawo eya sukaali ey'omuceere saako obuwunga bokisi za sabbuuni blanketi amasuuka ne kalonda omulala basobole okubeera obulungi. Munnamateeka Wilberforce Beegumisa agambye nti okuyamba abantu abeetaaga okuweebwa tekitegeeza nti omuntu abeera alina nnyo wabula guba mutima. Yesu Nambaga Tuzinde yeebazizza Beegumisa n'asaba n'abantu abalala balina ku busobozi okuyamba abantu bano. Bajje bankwatireko tuyambe omwami n'omukyalo oyo abazadde abaana abasatu tuyambe famire eyo. Ye Francis Muyanja ne mukyala we beebazizza Beegumisa olw'obuyambi obubaweereddwa. Nze Jimese Kabito ku lwa CBS wano Lwebitakuli. Mu nsaza Busujju poliisi Emityana ebakanyira eddimu ery'okunoonyereza ku kyavuddeko Ssemaka okulumba omukyala gy'abadde yanobera n'amutemaatema newankubadde Mukama amubisseeko obusubi n'atafa kyokka abatuuze ye bamukakkanyeko ne bamukubba emiggo egimuttiddewo. Bibadde ku kyalo Bukoola mu muluka gwe Nabutuku mu ggombolola y'emaanyi mu nsaza Busujju mu disitulikiti y'Emityana. Ndi omugabo Bayisenge bw'alumbye mukyala we Magic Nagabire gw'abadde yawukana naye ng'amulumbye mu nnimiro n'amutemaatema naye oluvannyuma batuuze bamukakkanyeeko ne bamukuba emiggo egimujje mu budde. Omukyala oyo Nagabire kaakano apookya na biwundu mu ddwaliro ekkulu Emityana. Kigambibwa nti ababiri abo baludde nga baayawukana omusajja okuddanga ku mukyala we n'awuttula ekyamuviirako okugobwa ku kyalo kino wabula omusajja ono akawungezi k'eggulo ekyamubagudde okulumba mukyala we gy'abadde alimira mu nnimiro n'amutema ebiso tekinnategerekeka. Wabula omukyala oluvannyuma yalayizza enduula eyasombodde abangi ono abo ne bakakkana ku musajja ne bamukuba n'afa ng'atwalibwa mu ddwaliro ly'amaanyi Health Center 4. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala avumiridde ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ebyakoleddwa abatuuze n'ategeeza nti okunoonyereza kutandikiddewo. Nga okunoonyereza kulaga nti ababiri bano baali baayawukana era nga tebakyabeera wamu ng'era n'abatuuze ku kyalo baali bagobyeko omwami ono nga yasenga Kiboga era nga gye yaviiridde okulumba mukyala we.